bayita Rolls Crown 2025 n'essaawa zakati ekyayogesa bannayuganda obwama. Omukyala Nitanita Monk yayingiza ujenzi okugamba nti emu ku byamuleetedde ebizibu okulw'okusaba kw'abangi muzikirize tuddemu twetegereze ebikwata ku mmotoka ekika kino. Munnayuganda saagala obuzaabuzi bw'olwalangi newankubadde nga ziri mu kala ez'enjawulo naye bizikwatako byebimu nga waliwo ziri mu kala ya Black Diamond, Adriatic Blue, Arizona Sun, Belladonna Purple, Blue Velvet, Jubilee Silver ne kala ez'enjawulo. Emmotoka ekika kya Rolls Crown model 2025 nga n'abazirina mu nsooba balira ku ngalo nga mwe mulira kabaka w'e Bungereza King Charles. Katonda nye tula tutunulira ebikwata ku mmotoka eno Rolls Crown model 2025 olwo tulabe bijawula ku mmotoka endala ez'amalidadi z'obadde omanyi ng'eno ekoleddwa mu bbaati ery'omutindo nga n'enzigi zaayo osobola okuzigula watali yadde ozikwatako wabula okunyiga obunyiza akapeesa ne zeggulako sa n'okweggala nga n'oba oli munda waayo waliwo peesa b'onyiga munda entebe ez'omulembe eziri maliba aga leather nga w'obeera mu mmotoka eno tekikwetaagisa kunoonya emmeeza yakuwandiikirako wabula ku ntebe wennyini we wali obupeesa w'onyiga emmeeza n'evaayo olwo nno n'osobola okutuuzaako ebintu byo banoowandiikirako nga ku ntebe kwennyini kwe kuli obupeesa b'onyiga TV n'evaayo nga w'obeera mu mmotoka eno tekikwetaagisa kutambula na manvuuli olw'okuba nti muyo mwennyini mwe muli obubeereza mbuleera ng'onyiga bugizi kapeesa n'evaayo ng'omaze okugikozesa mu kifo kyayo wennyini w'ogizza ng'eno ye manvuuli ey'omulembe eyitibwa Rolls Umbrella. Munda waayo obupeesa obugiriko oyinza okugamba nti nnyonyi nga buli kamu kalina omugaso gwako omuli abo omweyambisibwa okontrolinga embeera ey'omunda. Njogera ku essa amatala gaayo kw'ossa n'ebintu ebirala nga kumpi ne w'otuulawo osanga watuula ebikopo eby'omulembe nga sinti buli kikopo omala gakituuzaawo nga kuno kwe kuli epeesa ly'onyiga okuteekako tinti olwo ali wabweru n'aba nga talaba ali munda kyokka nga yamulabira ddala bulungi nga singa ovuga emmotoka n'ogijja ku luguudo kwe kuli akapeesa k'onyiga okusinziira w'oli mu kuvugira. Gamba nga singa nti obeera mu nsozi emmotoka era ekyusa engeri gy'etambulamu ng'olwa suspension zaayo ez'omulembe ne towulira binnya ng'erina sawundi ow'omulembe bagiyita emizindawo giri egisindogoma ng'akabonero ak'emmotoka eno akabeera kungulu ku boneti kayita Spirit of Ecstasy kakoleddwa ng'oli bw'ayagala okukakwatako kekweka ng'ovudde ku mataala gaayo agatemagana obutemaganyi bwe tugendako mu bbutu yaayo osanga ekifo ekigazi ddala wajja ebintu ebiwera nga kisinziira eri gwennyini y'engeri gy'ogyagalamu kubanga waliyo nezirina akapeesa w'onyiga olwo n'emabega waayo ne wavaayo obutebe kosa n'emmeeza we musobola okutuula buterevu ne mwenywera kakaawa bwe tugenda ku kamera zaayo zeziri ezimalayo gy'ova ne gy'olagana ebikuli emabbali oba obirabira ddala bulungi ng'osobola na buterevu okwogerezeganya nayo gamba ng'okugibuuza embeera y'obudde nga bw'eri ebweru n'ekunnyonnyola. Katonda nnyo katugende ku yingini yaayo ng'erina yingini ey'omulembe ya twin turbocharged V12 eno nga yasiisika kaga 749 ziri yingini ezibeera mu mmotoka ensajja emipiira gyayo gy'omulembe gya inches 23 nga bwe tutuuka ku ky'emisinde eno tadduka ewenyuka buwenyusi olw'okuba nti mu ssaawa emu yokka erina obusobozi obutolontoka kilomitas 250 ng'omulabi wa KTV ayinza obutanfuna bulungi okuva wano e Kampala okutuuka e Mbale kale tugamba okutuuka e Bukedya olugendo olwo tesusa ssaawa n'obutagiweza okuggyako ng'ensanze jjaamu oba omuvuzi nga yabadde agyevuzaavuza eri gwe yandyagadde okugyeyiwamu emmotoka eno ensimbi ezitandikibwako bwe buwumbya buli mu bubiri ez'omusolo n'etambula nga tozigasseeko ng'omulabi wa KTV olwaleero nzikiza nkwerekereze wano olunaku olw'enkya we tunaagitandikira ansigadde Profesa Branch Rangwa KTV amalindirire.